Sibyo mutya abaami n'abakyala kansubire nti olunaku olwaleero olwokusatu lubatambulidde bulungi era nti byonna bye mwaplaninze byatambudde nga bwe mwabibaze. Mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale byonna gye mutuusa engalo era mwebale ku viewinga era ate nawe kusubscribinga, kulikinga na kutapinga ku notification button so that videos zaffe azifuna mu budde. Nkusaba mukwano okikoleko ssaawa zino. Mwoyo gaffe ogw'olunaku olwaleero mbaleetedde omugenzi jjajja waffe eyatufuddeko eno wiiki ng'amannya ge yabadde ayitibwa Omutaaka Bbosa. Ono nga yatuva mu maaso era nga oyo omwami gwe mulaba mu kanzu ayimiridde ku side ayina essaawa ekutte kalevu, oyo nga y'omutemu gwe baakwata ne bakuba ne bamutta era ng'amannya ge abadde ayitibwa Serunkuuma. Mumulaba nti muvubuka muto naye banne yakoze ekikolwa ekitasonyekeka kyokka ng'ono abadde ava mu Ndiga clan era nga yeddira ndiga. Kwegamba ye alinga eyasanyizaawo taata we oba jjajja we kubanga omugenzi abadde yakulira ekika ky'endiga. Era munnange nga bwe mumanyi nti abatemu bali ku bodaboda era baliko babiri. Ono omugenzi ono omutemu gwe ntadde mu kafaananyi awo waggulu ali mu kanzu gwe bayita Serunkuuma yaliko ne munne omulala Lujja. Twafunyeko erinnya limu ye Lujja. Lujja yakyapokya n'ebiwundu e Mulago era nga poliisi yagambye nti kati alya anywa ne tayinza kwogera naye nga bakyamuwa further treatment era akumirwa bakomando 5 abamu nga bava mu CMY era tulinze ekinaamuvaamu tube nga tubaleetera mu mawulire. Twagala Mukama amuwonye abitebye atuule ki kyabadde ayagaza jjajja waffe, ani yamutumye, babadde na kigendererwa ki, byonna tubifune. Munnaye nga omanyi propaganda w'abantu n'omwandu yavudde ebambi olunaku olw'ejjo n'awa speech n'agamba nti ze bonna abasebba wange bonna ababadde mu luno olukwe mbasonyiye naye munnange abantu nga mbamanyi bavuddeyo ne boogera ebintu biwanvu ne boogera ebintu bingi lwaki abaamusonyiwa baawe yafiiridde mu bulumi naye bambi abantu ne beerabira nti by the way omuntu abantu abamu basonyiwa, omuntu asonyiwa nno ekintu n'akireka n'akirekera Mukama. Namwandu yagamba ye mukkiriza era abasonyiye baggyewo mukwano gwe naye abalekedde Mukama. N'agamba nti n'omugenzi nga tanabava mu bulamu bw'eno ensi yayise Yesu. So munaye ndowooza famire yaabwe badde yabakkiriza. Ku sayidi endala waliwo omwami omu TikTok omuyita Calvin Kayanja avuddeyo n'agamba nti singa abatemu tebaabakutte, singa buli omu agamba nti gavumenti ebamazeewo, gavumenti ki, n'agamba nti ose buli omu nti bamuttira mu bintu ebitino and you get away with it oba ne batakukwata. N'agamba abaagudde ku jjajja nga jjajja yalina Mukama tomutta n'omala gagenda just like that. Era yayogedde bingi ngenda batagingira ka video ke mukawulirize. Ababoda mwebale singa omukulu bamukubye bukubi masasi abamukubye ne badduka singa ekiri wano gavumenti olwo waliwo abagenda yagaana okugenda ewa Museveni yagaana okukola kino singa muli mu propaganda omuyitirivu ne mukirabye ebyokwerinda si kagoma ka lubendera nti nowe mudidi akakuba oyo yennyini akulira anyaawo asobola okukola ekikolobero okulaga nti bali be bakyamu. Obadde osobola okukikkiriza nti abaana ba kintu basobola okusaanyawo muganda munnaabwe, abaana b'ekika ekimu nga be batirimbula omukulembeze waabwe, osobola okukikkiriza? Singa gavumenti yabatwakinze bukutwakinzi n'ebaleeta ne bakugamba nti babadde baganda, singa muwakana abo baabaleese buleesi babasibyeko emisango naye baabakwatidde ku ssiini bantu be baabeekwatidde mandwa ze zaabakutte bakubye atakubika sitaani naye agira n'akolamu era nakubidde omwana mukyala nzirizeewo amasabo nali nagamenya pasita Bugingo yali yankuba enjiri naye namukubidde ne mugamba ku kino kye nalabye Lubaale yakutte omutemu ku mutwe emmundu n'emufuukira ekizibu. AK-47 ekyokulwanyisa kye yabadde nakyo ne kimwetegera ababoda ne bamusalako.
omwana namugaya masabo gazzeewo nabadde simenti ne sitaani ayinza okuyambamu uko lunaku olumu bakubye atakubi